Olwaleero abatuuze b'e Kasaayi ekisangibwa Mukono disitulikiti nga bakulembeddwamu omutongole wa Ssaabasajja Kabaka Kabenge Bashir bakoze bulungi bwansi mu kitundu kyabwe n'ekigendererwa eky'okukuuma obuyonjo mu kitundu. Bano basinzidde wano ne basiima Ssaabasajja Kabaka olw'okubalondera omuntu omukozi ennyo Mwami Kabenge Bashir. Olw'entebe yaffe eyo eyatiibizaamu wa Ssaabasajja Kabaka neetuwa omukulembeze Bashir nga ye mwana waffe muzzukulu waffe ate omutaka kati waffe n'abanga afaayo nnyo kubanga si ffe tumugamba wabula ye yeekubiriza n'atuuka waggulu n'ekuyaga nti tulina okugogola enzizi zaffe ez'ekinnansi. Kakati bwe tutyo Bashir tumwebaza nnyo nga ffe ab'oluuzi olw'omugenzi Denesi wamu n'abatuuze eddoboozi lyenjogera nga se abatuuze bonna abaliwo n'abali ku luzzi bonna abakola omulimu guno nti yeebale nnyo yeebalire ddala era talekeranga awo era Ssaabasajja amwongera ekifo ekya waggulu ku madaala tuba abamu bwe bamusirikale balinnya Ccepe Bashir naye bamwongera okubulisa. Kabenge Bashir mu kwogerako ne Magala TV asiimye abantu bonna abasobodde okwenyigira mu bulungi bwansi. Ntuusa okwebaza kwange eri akakiiko kange kenkoze nako wamu n'abatuuze bange abalungi ab'e Kasaayi okubeera nga tusobodde okugogola oluzzi luno nga tuli wamu. Batuvujjiriddemu enteekateeka abatugulidde ku mazzi g'okunywa ebyokulya n'ebikozesebwa mu bintu bya bulijjo mu kugogola enzizi okugeza ng'ejjambiya enkumbi ebitiiyo byonna bye tukozesezza olunaku olwaleero. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu ngeri y'emu agenze mu maaso n'asiima Magala TV wamu n'abaweereza baayo olw'omulimu omulungi gwe bakola okuweereza eggwanga. Ebeerewo kubanga ebaddewo nnyo mu kukavalinga amawulire gano okulaba nga gatuuka ku muntu wa wansi okwetooloola eggwanga lyonna n'ebweru wa Uganda. Magala TV nze ng'omutongole wa Ssaabasajja Kabaka Kabenge Bashir tuusa okwebaza kwange gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu Simple Steven okubeera nga osobodde okukavalinga amawulire gano okuviira ddala gye twatandikidde eri paka nakati we tutuuse. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda abeere ng'ayongera okugabirira n'okwongera obuyiiya mu nteekateeka za Magala TV. Nsigadde nze KBM Kabenge Bashir omutongole wa Ssaabasajja Kabaka mu bbendobendo ly'e Kasaayi so nga n'ekyobulungamya tokyerabira kubanga gwe mulimu gwentambuliramu singa mba siri mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.